Okay, olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abadde mu district y'e Mukono gy'abadde nga awenja akalulu gyakubye rallies 2 emu mu Mukono South endala n'agikuba mu Mukono municipality. Olunaku olw'enkya agenda kubeera Busiro, that is Wakiso. Agenda abeera mu Busiro East ne mu Busiro West if I'm not mistaken. Naye amawulire ge tufuna gwe ssebo banya bandaba batandise dda okuyoola n'okukwata abaana mu Busiro. Abakulembeze oba abakungu abateesiteesi b'okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bavudde ne bategeeza nti poliisi n'amagye batandise okukwata abantu mu Busiro. Njagala owulirize. Ne bajja wano. So emira batugenda okutambulira. Era nja kusaba na Busiro bonna nti nange ne baba nkutte mutandikire awo wembadde nkomye. Bakwata ono nga batambula, bakwata ono nga batambula. Tebasobola kukwata abantu 8,000 egy'abalonzi abali mu Busiro North Constituency. N'ekyenyamiza nnyo era kikwasa ensonyi nti information gye tuyina akulembedde okukwata aba National Platform Constituency ono bwe tuvuganya naye kubaka ba Parliament. So candidate wa NRM asitaddemu amaanyi okubanga abantu bakwatibwa. Twagala kumusaba wano nga mu Busiro munnaffe ebyobufuzi birina okuggwa ne tusigalawo nga abantu. Kkiriza muganda waffe tuyingire akalulu kano akali health, tuyingire akalulu ak'obuntu bwamu okukuuma empisa. Omuntu bakuwangule oddeyo wakootuule. Nze ndowooza bulungi nnyo nti okutukwata oyinza kulumya mirimu mibiri gyaffe, kulumya famire zaffe kubulwa kyakulya, oyinza kweraliikiriza abantu mitima, nekyo nekikuwanguza kalulu. People power. Power. People power. NUP. Everywhere. NUP. So wakati mukusaba M7 ate baganda baffe enaffe alekerawo okutweraliikiriza. Twagala kusaba ne muganda waffe Mwami Manja Moses yogerako ne mukamao baleme kwata bana Busiro kubanga information gye tulina ffenna bagala kutuba bwe bakwata bamubuuza Honorable Semaganda okwesimba kubaka ba Parliament nazza musango. So twekubire enduulu kubanga tumanyi tulina n'omwana waffe Kibalama John Bosco ne bamukwata mu ngeri yemu, bamukwata mu 2019 ngera tulina musango bamulanga lwa kwesimba kubaka ba Parliament. So betulowooza ebyobufuzi baba bituse kweyo level musimu bijeewo yombanga mulaba mwina amaanyi tugende mu boxi abantu basalewo oba oli awanaye no bakola ki obakulembera. So tuvumira ne sekuvumira kigenda maaso aye tusaba ne sekusaba yenna aba NRM okulaba nga abaana abakwatibwa babata balina family balina abantu bakozesa nefe tetujja kutya. Tujja genda maaso okulanga twogera ensonga ezikwata ku bantu, tujja genda maaso okulanga tukiikirira abantu tubeera eddoboozi lyabwe paka ennaku z'omwezi nga 15 kuba tumanyika gwake keetonye kagwamu. Era ffe bana Busiro ffe tulina engombe yaffe ennaku zino ffe tugamba tunaba kuyingira mu mwaka mupya. Mwaka gwaffe mupya gutandika ennaku z'omwezi nga 15 Januari nga tuyingidde mu Uganda. People power. People power. So nore bigambo ebyo manja kwa baganda bange omukisa. People power. Kunga na mayumba kunga. Basema ne banya berinya abantu bena mayumba banyongerako erinnya lya tebifaanana abirina. Nze kansala akiikirira eggombolola ya Namayumba ku Lukiiko lwa Wakiso District aliko era kibiina kyange ekya National Unity Platform kyawa flag tuddamu okuvuganya mu kalulu ka 2026 tukuŋŋaanye wano ng'ekibiina ekya National Unity Platform okweteekateekera okukyaza President wa Uganda ow'ekkumi addako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi nga 10 nga bannabusiro tuli basanyufu okubanga naffe omulundi ogusooka Pulezidenti waffe akyalako eno mu butongole okujja okutukunga nga bannabusiro okuŋŋaanya obuwagizi bwaffe obugenda omusobozesa okutuuka mu ntebe y'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 15. Tukunga abantu bonna bannabusiro yonna gye muli kubanga naffe twagala okusetinga likodi okulaba nga ffe tusinga
okwekunga okubeera mu bungi okwaniriza pulezidenti. Tuyita abantu bonna gye bali tuveeyo kubanga tufunye omukisa kyaza pulezidenti mu nnaku ezisembayo nga tusemberera akalulu ka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 olwokuna olujja. Tubayita bannange mujje mu bungi, naye ate tulina okunyolwa olw'ebikolwa ebyo ebitandise okututuusibwako nga bannabusiro, ebirimu okuwambibwa, ebirimu okutwalibwa bannaffe ng'ate tuli mu budde obw'akazigizigi obw'okweteekateeka. Twagala okuvumirira ebikolwa ebyo n'okuwoninga ebyo baganda baffe bagenda mu maaso mu kubikola, naddala ebyo ebikulembeddwa mu bakulembeze bannaffe ab'NRM mu constituency be tuvuganya nabo. Tukkiriza nti be tuli mu kuvuganya nabo mu bifo ebyo, abamu muli baganda baffe, abamu muli bakoddomi baffe, abamu muwasizza mu famire zaffe, temulina walala gye mugenda kudda, abamu muli mikwano gyaffe. Ebyo ebikolwa bye mugenda mu maaso eby'okutulugunya abantu be muvuganya nabo nga mwerabidde nti muli mu kwetega akalipo, kubanga ebyobufuzi bigenda kuggwa. Naye onoolabika otyangwa famire z'abo abantu b'owambidde abantu baabwe, abantu b'oli mu kutwalira abantu baabwe. So nno tubagamba baganda baffe, tubasaba ebyo ebikolwa bye mugenda mu maaso eby'okuwamba n'ebyokutwala baganda baffe okubaggulako emisango egitaliiyo. Tuli mu kaseera ak'okweteekateekera okukyaza pulezidenti ne kyamani waffe ow'ekibiina akulembeddemu okukunga okw'ekibiina ne pulezidenti waffe Kyama Kalungi tetuli naye. So nno tubagamba baganda baffe ebyo ebikolwa mu biveeko, kubanga ffe tetubalinaako musango. Ne bw'obawo NRM ffenna tuyita mu kunyigirizibwa kwe kumu, ffenna tunoonya Uganda ekyuke, ffenna tutambulira mu makubo amabi, tujjanjabira awabi, tusomeseza awabi. Tubasaba baganda baffe agamaanyi ge mwegera ge mubeereyo ne mwerimbalimba mu Uganda nti mwe mulina obuyinza, ffe tumanyi obuyinza we buli kubanga alina obukulembeze bw'eggwanga ye Mwami Museveni, era gwe tulwana okuggyako obukulembeze. Kati mwabeefula ababaka ba paalamenti Mwami Mayanja ne ttiimu yaye y'NRM, tubasaba ebikolwa bye mugenda mu maaso eby'okutwala baganda baffe, ebikolwa ebyo mubireke, mujje tusambe omupiira tufune fair game, awangule, kubanga mubadde mu bukulembeze wano okumala emyaka 4. Bwe tuba tugezezzaako okulaba nga tukyusa ekitundu kino nga mwaliwo ne mutabiraba nti walituuka mu kiseera kino nga bannayuganda boogeza eddoboozi limu nga baagala enkyukakyuka mu ggwanga, tubasaba ebintu ebyo mubireke. Era tetuli basanyufu naffe kennyini kama kwogera nti tuli mu kaseera kano tukyalina omukisa ogwogera ne tukyayinza okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 nga tetuli nammwe, naye tukunga bannayuganda bonna. Ne bwe tubanga nga tetuliiwo musigalanga maaso n'okutambuza enjiri y'enkyukakyuka, kubanga twetaaga Uganda eteredde, twetaaga Uganda erimu emirembe, twetaaga Uganda erimu obujjanjabi, twetaaga Uganda erimu ebyenjigiriza ebirungi n'amakubo amalungi. So nno tubakunga bannayuganda ffenna enkya tuveeyo twekunge, tweyiwe wano ku ssaza ground. Inno baganda baffe badde bamanyi bakoze ekikolwa eky'okutunyigiriza, naye ate ne batuleeta ku kisaawe eky'ebyafaayo, kubanga gwe tukyaza muzzukulu wa Buganda najja ku mbuga ya Ssaabasajja enkulu ey'essaza. Twagala okusinziira wano nga bannayuganda, nga Buganda region wotakyatwawulira mu mawanga, omuganda awasa omunyankole, omunyankole n'awasa omukiga, ffenna twafuuka muntu atya. Tugenda kusinziira wano ku mbuga ya Ssaabasajja essaza Ssentema, tutuuse muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere pulezidenti w'eggwanga addako. People power. Power, power. Our power. People power. NUP Everywhere. Everywhere. NUP. Musubira sawa ngamira. Erinnya lyange tugende maaso naye baflaga bearers singa babadde emabega mwandisigadde mu pogondi y'empozi ajja mbadde okugira nga waliwo ekibuuzo ekiikaba muzinga. erinnya lyange nze Ssemujju Yassi, nnyumba ya Mwamba. Njagala kwebaza Katonda ttaano.
waabwe president okumuwonga mu maaso g'Omukama amuteekeko omukisa gwe ennaku z'omwezi 15 alabibwe. Tulina bakadde baffe abagenda okujja ab'ebyobuwangwa abagenda okuvaayo bamukwasa amafumu n'engabo aŋŋange Uganda okusobola okugikulembera nga takoonwako, abagenda okukola emikolo mingi egy'obuwangwa. N'olwekyo kuba olwaleero